Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange. Ompya mukwano okusaba subscribinga kona kadde oleme kubanga ate osuwa video zange omukadde kyokola amanya abashifa nga bulijjo banaimwe bali ku viewinga video zange kuzisharinga commentinga buli omu kyakola nsiima nnyo mikwano. Onnakolala mawulire agaliwo nti omutemu eyatta abaana be naye afudde. Omwami oyo naye afudde. Ebibuuzo bingi ebibadde byebuzibwa, abamu nga bagamba omwami ono yandibadde awona n'abaako kyayogera, abalala kibadde kisaana abeere ng'afa oba ayogedde batayogedde abeere ng'afa. Bibuuzo bingi ebibadde byebuzibwa byo. Waliwo eyambuuza yafudde ayogedde, waliwo emabegako awo oba tewalaba vidiyo eyo osobola okukebera mu vidiyo ezo zonna akapositinga ezikwataganako oyo omwami. Lwakuba eddoboozi lye lyalinga wansi, bamubuuzanga lwaki yakoze ekikolwa kino, ye ng'agamba mama wange yandeetera obuzibu, ne mama wange yandeetera obuzibu, mama wange Namiiro teyayogera buzibu ki bwe yamuleetera. Naye ate nga omwami ono by the way badde bamugaba mu kika ekirala. Ku ID ye twalabako amanya ga Ssenyondo George. Ssenyondo George Bassenyondo babeera beddira nte. Naye ate munaye ng'omwami oyo twakizudde nti mu famire eyo oba mu kika ekyo baali bamugyayo ne bamugaba mu kika ky'ab'empologoma era nga bamuwa amannya ga Kabirigo. Naye ye teyakyusa mannya ya ku ID n'asigala nga yeeyita Ssenyondo George, naye mama we yatugambye nti bamuwa amannya mu kika gye yagabibwa nga ye Kabirigo George. Jjajja azaala abaana bano mu vidiyo oba wagiraba, yatugamba abaana abadde amaze nabo emyezi 2. Naye nga abatuuze batugambye nti omwami ono yasooka n'atwala abaana ewa jjajja waabwe azaalira ddala omulenzi. Jjajja ono n'agaana okubeera n'abaana, n'amugamba nti kuba ayinayo abaana abalala, nti abaana be wasooka okundeetera tubawa buyambi ate ondeetedde abaana abalala. Bw'atyo n'abajjawo, ndowooza kwe kubatwala eri wajjajjaabwe omulala ono yatuwa interview, ne bamalayo ndowooza ennaku 2 kuba mbu yali yakabaleeta. Then kola olunaku ndowooza n'agamba kabatwaleko ku kika ewaabwe. Kati we yabatuusa ku kika ewaabwe erwannuma awo maka yasangamu kaŋŋambe nti abeera step mother we, n'amugobya abaana olw'ensonga nti omwami ono gye bamugaba eyo mu kika nabo baali bamwegaanye. Ebintu bino ebyokugabibwa obukulu ebiseera ebisinga mu bimanya ate tewaliwo kasente nti oba bagende ku DNA. Kati we yatwala abaana bano nabo ne bakola ki, ne babagoba. Omwami ndowooza muli ne yeekyawa n'agamba kankole ki, kanfe n'abaana bange. Abantu abamu ne mumbuuza ID eno gye twalabanga etambula ate yo baagisanga wa? Baagisanga ku baana mu kifo ekyo oba ID eno yali nayo kuba we yamala okutta abaana naye w'obutwa, abasirikale bamusanga ayina awantu agudde. Abamanyi erwannuma oba ekabaala akasozi ako bakayita Bubemba, gye bamuyolayola ne bamutwala ku ddwaliro kebera mu nsawo nga mulimu ID ye. Y'abantu tekyasooka kumanyika nti ye taata w'abaana abaana oba yakoze ekikolwa kino. Naye oluvannyuma lw'ebifaananyi bino okusaasaana ku social media ez'enjawulo, abantu baabwe okubanga babalaba okujja mu ddwaliro nga bakakasa nti ono ye taata azaala abaana era bulijjo yeewera. Okitegeera nga vidiyo eyo mama gye yatuwamu interview we mwagiwulira, yali yeewera okubeera nga abaana be. Ndowooza bambi embeera oba yali yamulemerera bwadda simanyi. Then n'ekirala mwambuuza mama w'abaana bano ali luddawa. Waliwo voice eyayitingana nga omukyalo yakaaba abaana bange. Ye omukyalo ono yalinga mu audio yagamba alina abaana 2 babuwala nti be yasa. Ate omukyalo ono yagamba ali Dubai, naye bambi ayinza okuba nga yalaba bubi ng'abaana tebaali babe, kuba mama w'abaana gyali e Uganda wali ku butaka wano. Jjukira nti bano abaana abaafa kwaliko omuwala n'omulenzi then akawala akato ne kasigalawo. Mama w'abaana yajja mu lumba okuziika, naye olw'ensonga nti bambi baziika kiro saasobola kubeerayo kubawa biki ebyali mu lumba eyo. Olw'ensonga nti twava ku ddwaliro eyo ng'obudde buyise wali ono omwami, kuba twabeerawo ddala poliisi yali yagala mujjawo mu referring mutwaleyo Masaka, naye nekitasoboka ng'essente ziganye okulabika ze basasula eddwaliro
then ne basalawo ne bamuleka ne bagenda Masaka okugyayo emirambo gy'abaana. Kati okutuuka munnaye ku kyalo kwe gigenda oziikibwa nga obudde bwa kiro bwetyo ntasobola kubeerayo, naye nga mama w'abaana yaliyo era yabako kyayogera abaliko gataliiko nfuufu. Suubira nga buli kimu mwakimanya, suubira nga buli kimu mwakimanyaako. Ekyalo ekyo bayirawe kituliraanye, kyalo Lwannume kiriraanye n'ekyalo Wende. Muyinza okumbuuza kati bagenda muziika ddi? Sinnamanya lunaku lwagenda kuziikibwa kuba essaawa ya kkati. Omulambo bagugyewo ne bagutwala e Kalungu ku poliisi. Tetumanye bagenda kukomawo bagenda gwongerayo ne Masaka. So buli kimu nja kuba nkibawa. Wekumire ku channel yange eno, beera nga osharinga wata na subscribinga mukwano kikola oleme kubeera nga tosubweggulire eryokya buli kimu. Nenyongera okujjukiza mukwano gwange gwe ali eyo azimbye oba tonatandika kuzimba onoonya muzimbi. Nina omuzimbi osobola okubeera nga onoonyako ku namba yange eyo ya MTN eri 0777244198. Osobola kunkubirako direct oba nompereza akameseji ka WhatsApp. Naye ya Airtel wogiyitako omuntu gw'onayogera naye ajja kuba akuwa enamba yange kuba onfuna kuba ya Airtel sinze mbeera nayo ya bosi wange. Then nekirala amadirisa nzija ebintu eby'obutanda biki bikwatagana ne holding mikwano gyange byonna mbeera mbikolako. Sobola okuba nga ate munange ompagirako ompa ku mirimu buli kimu ne tuba nga ate tukikwasaganya mu mbeera eyo. Oyagala bintu bya design ebintu ebyo nabyo bikolako era nsobola okukola ekintu nga kirungi ddala. Just noonya ku namba yange ey'essimu mbulira ekyoyagala ensonga zibe nga tezitambula mariddaadi sana. Mbagala nnyo mbagaliza ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.